Mwana wa mama tegako firuta oyinza okuntekamu wano mugundi nendabika sagala kubeera ku nacho ndi mukwetika kuko na akantu naye making sure nga ndi mu firuta gitereze kubanga bisibeera mu firuta kati ensi wetuuse yagala bantu firuta ko ine kati gomano muto firuta yagala teweka kasa byafuuka byakwetega goyinza okubeerawo ng'olowooza abantu baagala ebintu ebiri ku oligeno njagala ka firuta teekamu ka firuta ati abakazi oyagala baki abakazi oba abasajja kati naffe twafuuka kati twafuuka beeteza abasajja oza tukyaliko pulaani era bw'oba tontadde mu firuta ngenda biyuwa bw'otanteeka mu firuta ngenda kubiyiwa kubanga njagala oli bwandaba nga bwayimirira eri agamba munuka eringa amasaamasa ennaku zino ng'anyirira ntekamu akantu akandaga nga ninga omuzunguzungu naye onyirira engatto wagigula sente mmeka eriwa naye gisigeko akazigo kuba esiwuusi giteekeko akazigo yammeka sijja kwogera sente wano sijja kwogera sente kuba eno ya China ate empale volvete kino kivolvete kyaffe naye binyirize biteekayo nga binyirira byonna nga bwolaba nyambadde nkwatanga nyirira nga ndabika bulungi bw'obikwata nga tebinyirira nze nja biyiwa sijja byagala akakofiira ko kasiiwu kanyirize kasiiwuse kasumbuse ne kanyirize akakofiira kakasaawa ne bw'otakanyiriza olwedde ko kalungi kati ki ekirala olyonyumye olyoke kati bwe mba ndyoke kati tugenda kutandika lindako katono lindako kati ninsiberi ne pensa tolisiba ndireke wano malirawo naye singa onkwata nga siri mu firuta tugenda biyiwa gwekakkana nkwata nga tuli mu kafiruta kati tutandike lindako katono kati awo nteredde nawe mbuuliraako kati olyoke ndyoke kati tutandike omukulu tukwaniriza obulamu bugamba ki obulamu bulungi tebulina tabbu neyagala sirina wadde ensonga okujjako ebizibu kasoke mbuze kuba tulaba n'amannya agange yenze Munu Keri Male Badiru ge mannya agaffe amazaale Mugonza Baganza twasembayo okulaba nga oguddewo omusango ku Gravity ogw'okubba oluyimba wagenda gutya era biri bitya Gravity bwe yatuula bwe yabba oluyimba lwange olwa Kyokolo nengenda nenfuna balooya n'abanyambako awo okubeerawo ne tugenda ne tumuwandiikira Gravity ajjeyo oluyimba bwe twamuwandiikira ajjeyo oluyimba Gravity omutujju ne tumusindikira obubaka buli kimu ne tukimuwa n'akifuna era n'akiraba naye ekyennaku era ekyewuunyisa yagaana okujjayo oluyimba olwo n'alukola ki n'asigala ng'alupafominga ku zi shows kati neŋŋamba looya kuba twali tumuwadde ennaku nnya neŋŋamba looya omusajja tumuguleko tugende tugulewo case finale kuba ogwo omusango bagwa kkooti looya naŋŋamba alina emisango awo gyera kyakwasaganya egya gavumenti emisango eminene mu kko naŋŋamba ne budde bwonna agenda gimaliriza kati finale kati yamaliriza wiiki eno katugenda kugulawo case ndowooza mweno wiiki eno etandika naye omusango teguvunda kwali kimanyi bulungi nti ebbanga bukya nekubira omulanga nti ajje oluyimba lwa Kyokolo oluyimba lwange abadde talujjangayo atazza lupafominga ku zi shows ez'enjawulo kati nze mbadde mu followinga buli wabadde agenda pafominga kati sente zaalinnye ziri mu miliyoni 10,000 ezaali miliyoni aga mu kusooka zaali miliyoni 5 kati bwe yabadde nga ajja pafominga nga ate yagaana okujjayo oluyimba n'enkyusa mu nkola era bulijjo amaaso gabeera bwe gati ku Gravity nagenze okulaba nga sente zingira miliyoni 10,000 kati kugamba looya wange ne mugamba looya tugende katugenda kugulawo fayiro mu butongole atusasula ate jakoma okubanga aluwawo kubanga tajjayo oluyimba sente zigenda zeeyongera nze bino ezibu byalimu ate yayimbya oluyimba olw'omuki omunyongo ate bikimu bamuweza okudamu okuyimba emyaka 10 biki ebyo bina nze saagala kumanya nze nyina nnaku yange nga munnamasaka endeetedde okwekubira omulanga wano bw'anaaba tajjayo oluyimba Gravity omutujju alinze sente zimala okuyingira kuba katange egenda kutuuka nze mubanje bubanja bwe tugenda tugulawo keesi mu butongole looya wange ekirungi yamaliriza n'ababadde bannyambako mwenna mwebale abankwasaganyirizaako ensonga nyina emikwano mingi egibadde gimbeererawo for the starters abantu sooka obannyonnyolemuko oluyimba luno yalubba atya era luyimba ki walukola ddi yalubba ddi oluyimba lwange olwo lwa Kyokolo nalukola ku Independence
ne nuteeka ku social media platforms zonna omanika bino ebintu by'okuyimba bwe tufulumya oluyimba tuluteekayo ku mitimbagano tulina gundi ze tukozesa ez'amaanyi DistroKid ne lukusaasaanyeza wonna yateekayo ku Independence n'endu n'eminga Chokolo naye najja n'akola oluyimba nga baluyita Chokolo the same title mu kaseera ke kamu y'olwera oteekayo nga wayiseewo ndowooza olwanga n'oteekayo nga wayiseewo omwezi naye n'aluddamu ng'ebivuga bifaanagana ne chorus zifaanagana ndowooza kati ebisinga omanyi bano abantu abasinga babadde boogera polokoto ebitategeerekeka naffe bwe tubeera tugenda kugulawo case tulina ebitunuulira ne tulaba ne tugamba nti okusinziira ku kino na kino omusango gukola ki nze sobola kubeera n'enjogo n'ezigulako omuntu musango bintu bya kisiru ng'ate tewaliwo case nedda nze munukeri sibikola ndi munnamasaka alina empisa ndi munnamasaka omuntu atayagala ntalo ku bantu naye bwonnumba mbeera njagala obwenkanya kati y'ensonga lwaki twasazeewo tugende tugulewo kuba lawyer wange yamaliriza naye ekizibu ekiriwo ekirala nzize nfuna okutiisatiisibwa kutya waliwo abadde bajja bankubira amasimu nga bagamba bintu bya Gravity nga bagamba ku bintu bya Gravity bagamba gwe budde buno tukwatirako kyonalaba ogenda kukiraba ffe bwe weerijjako totutegeera tomanyi oyo Gravity munene gwe ne bw'onaakola otya waliwo omu yaŋŋamba nekisesa yaŋŋamba nti oli mu gavumenti ayinayo omukono neŋŋamba ffe tulabye abantu banene nnyo ababadde mu byaguudi ng'ensi emaze ne bakola etya ne mugamba ebyo by'okuntiisatiisa ffe tetulina bantu wano be tujja kutya ng'ate bakole obumenyi bw'amateeka bw'okola ekintu ekikyamu olina okwogerwako omu n'ankubira yali ng'ayogera mu bukkakkamu ate ng'atiisatiisa naŋŋamba munukeri oli munnamasaka oli muyimbi muto otandika butandisi gwolowooza osobola okuwangula Gravity ne bw'oba ogenze n'oggulawo keesi gwolowooza singa oluyimba Gravity olwo agaana olujja tesobola nakukuba ng'aganya olujja ate n'okukuba ne tukukuba kati ng'atandise bulungi alinga alaga obwenkanya olwamala n'abyonoonera ddala naye nze ŋŋenda kulemezaamu totidde nze sitya ekitonde muntu ng'ate nange ndi muntu mba mutyako ki omuntu ate ati omuntu alina kutya bisolo birala ate omuntu mba mutyako ki ng'oluyimba olwange yaluddamu olwakyokolo n'ateeka ku social media platforms zonna n'otandika ne lutambula ate nojja noŋŋamba ate ntye ng'ate oluyimba yaddamu oluyimba lwange sisobolerako ddala kutya kozi nga siri munnamasaka so ebizibu bino byonna ebimutuuseeko lwaki tomusonyiwa sisobola musonyiwa nze Gravity singa yajja yali alina okunkubira essimu bw'aba teyandi nkubidde essimu yali alina obutantiisatiisa obutasindika bantu be bantiisetiise n'ekirala yali alina okuvaayo mu lwatu n'ayogera ekirala yali alina okuggyayo oluyimba okakasa nti bannayuganda ensonga bazze bazigoberera era baagala obwenkanya n'obwerufu nze nnyimba oluyimba lwange lulungi oluyimba Chokolo Mawanga Chokolo kuba tolita Chokolo Mawanga ne lutuma Chokolo nayimba Chokolo zigwa n'atuuma Chokolo beats nga zifaanagana ebisenga bonna bikola ki bifaanagana n'oluyimba olwange luyimba lulungi ye najja nayimba ebyekisiru n'abigatta mu luyimba lwange nedda sobola kukkiriza music wange genda nga yonoonebwa bwatyo mu nsonga ezategeerekeka nasazeewo neŋŋamba nze Gravity simutyamu n'akatono ogambye otya simutyamu n'akatono era ntunula mu kamera buni ngamba simutya era simutyamu n'akatono okuggyako singa abadde akola ebintu ebirungi ebintu ebituufu mu kaseera akatuufu naye n'ebiyimba byayimba mwana so endongo yaffe yonoonese naye tujja kulwana ffe tujja gitereeza abaliwo mu kaseera kano eno nga Gravity ali mbina ebizibu byonna lwaki tomusonyiwa sigenda musonyiwa ate sente zeeyongera kulinnya bulinnya kuba kati ezabadde miliyoni aga nkugambye ensembe yokubala nga zengera miliyoni ebikumi bimeka ebikumi bibiri kati noonya nawe otandikira omusonyiwa siwakola ki siwalaba ebizibu byalimu mbimanyi naye era yabireeta kubanga gwe bw'otandika okola byonna buli kyakola kyonna akimanyi nti kikyamu ku luyimba luyafulumiza luno olupya walulabye nalulabye
nalulabye ne ngamba bannaayi music industry yaffe eragawa naye ebyo bizibu bye oba myaka 10 taddamu kuyimba ebyo tebinkwatako nze nwanira bwenkanya kulimba lwange olwakyokolo eyo program y'oluyimba lwe olwomu kisobola na kukyatula mu kamera oluyimba lwe yamanyi abantu bagamba nti no wavaayo mukolerako linnya na kumanyika nze kuva 2012 nyimba olondabyeko mugundi nga nyina omuntu gwensiuwinga oba omuntu gweŋŋamba nti ono yanzibidde oluyimba oba ki nze mbadde mabega w'okuyimba ebbanga ddene nga ndi mu kuyimba naye nze saagalangako bino bintu byakola linnya mbu muntu mukolereko erinnya mmanyikwe nze endongo yange ennungi gye nnyimba yejja okummanyisa mu bantu kuba olwedde abantu era bakola ki bamanyi bw'oyogera mu nukeri bamumanyi abantu bamanyi abantu bamanyi bantegeerera ddala ebbanga lyemaze mu ndongo abantu bamanyi ate nze siyimba nti nkuba shortcut njagala nkole entalo ku bantu nsobole okumanyikibwa nze nyimba ennyimba zange ennungi nga njagala obuweereza bwange abantu singa babeera babusiimye banjagale so si kuzanyira ku bantu nti ate tuzanya bino bidategeemu no wabula ekyasinga okunyiiza n'okumalamu amaanyi bakasitoma bange bye basinga n'okomplaininga ekisusse nga bagamba oluyimba Kyokolo wetusaakinga Kyokolo wajja luwoli so ningamba kino kisusse bakaso be bakuwaliriza be bampaliriza okuvaayo nekubira omulala kuba nze ensonga naye sigitutte nnyo nengamba bw'aba alubbye ng'aluzzeemu ka tukireke music industry ono bwati bwali abayimbi abasinga abanene baddamu ennyimba z'abannaabwe kubeera abantu bagamba nti oli mwana muto lwaki towandiika ennyimba endala olwo n'oluleka kale ate bwe ne naawandika bwe banaalubba ng'era nalwonduleka tunagenda tubbibwako bwe tutyo nga tubbibwako nga bwe tuleka omuntu bw'akola ekiyiiye kye n'akiyiiya gwe bw'ojja n'okibba olina okuba ng'omusabye olukisa kale bw'oba oli wakubba bba ebyebweru oleme kubba bintu bya wano mu nsi wano mu Uganda kati bwe olimba olwange munukeri mu Namasaka olimba ekyasinga n'okunyiiza nti olimba olwo nalusetingira emyezi 9 nga njiiya emyezi 9 ndi ku luyimba njiiya era olimba olulimu ebintu bingi nnyo era omuntu bw'asaakinga munukeri bw'asaakinga Kyokolo bayi munukeri n'alaba olimba onaluuza lunye paka kuggwayo mulimu ebintu bingi nnyo nga toyinza kumala gaveeri nti waze mu studio bya freestyle n'okuba kati neyo ensonga nayo yannuma nnyo nengamba emyezi 9 kumpi tuyingira mwaka mulamba ndi ku luyimba lumu nengamba nedda Munnamasaka nze ataliiko kikyamu ku bwongo siyinza kusirika bwe nti ng'olimba lwange lukola ki nga lugenda ng'era lutwalibwa so omuntu ajja kwebuuza olina ku nnyimba endala ezitali Kyokolo n'asobola onoonyaako nyina ennyimba nnyingi nyina oluyimba muwala wa Fande nze kikwewunyisa ennyimba ezange tayito zange tezisangikwa walala era nze oli bw'aba alina tayito oluyimba lwange neewuunya baluyita batya muwala wa Fande luyina ne video social media platforms zonna weeruli nyinawo Namwandu nakwanamuka Kafeero omuzimu ne guntulugunya nalwo gyeruli ku kitimba yonna abantu lulimba balulina nyina Ekyogo ennyimba zino mukuziwandiika osinziira ku ki ennyimba ezo mukuziwandiika nsinziira ku bwetaavu bw'abantu bwe balina mu kusomesebwa kati oluyimba olwo olwa Namwandu limba lwange olwo ndwagala nnyo ze zimu ndooza ku nnyimba zensinga okwagala ne kuddako Kyokolo olimba lwa Namwandu olwo abavubuka bangi bazze bakwana abakazi nga tebasoose kubabuuza nti wafiirwako baawo kati bwe natula wansi nenkola analysis nendabanga osobola okwana omukazi nga Namwandu nenga gwe tokola nga tomanyi netula wansi nengamba kati kandabula abaki abavubuka bano bw'oba okwana omuntu mubuuze wafiirwako baawo oleme osobola okwewala omuzimu guno okujja okutulugunya naye bw'okwana omuntu nga tomubuuzizza omuzimu guva magome nekola ki olimba lwa muwala wa Fande bano abawala betusanga baana b'abanene gw'okwana omwana w'omunene nga tokola ki nga tomanyi either n'ogwa mu bintu oba n'okubwa essasi kati bawala ba Fande bangi mu kibuga wano naye tubakola ki kati nze omwana w'omukulu yanneegwanyiza nanneegomba nga wa Fande naye nze namanya kuba baali bansibye nga ndi ku poliisi ne mmanya
bwe yajja okunkima yalwede yali mbyambalo kati natandika okuleeta emboozi awo eziconnectinga ngera mu Namasaka nze mba nategedde nenjogeramuko naye awo ne tukwatagana channel nengamba mukazi nagenda kunkubya amasasi nze ndi wa ghetto ndi we Masaka kati ono omwana w'omukulu omukungu munene no mu government ekikwewuunyisa bali bansibiddawo gundi nga byaddala ensemu manyi era omwogerera bwenti ensemu manyi naye sigenda mwogera kati taito oyina nyingi nnyo kati taito ya muwala wa Afande bwe yava ampulira nkwagala naye mpoma ndeka muwala wa Afande bwakimanya naye mpoma ndeka muwala wa Afande kokonyo ndeka muwala wa Afande kati nali mwejjako nga mugamba muwala wa Afande kola ki ndeka bajja kunkubya amasasi kati nekyokola ono we yava okusaasaana nti ekyandetera n'okuyomba ennyo nze taito zange tezirina kuba walala zirina kubanga zange nzekka kati mba neebuuza walujjawa namwandu wa Kafeero namwandu muwala wa Afande ekyogo kyokolo ezo ennyimba ozuulanga zonna taito teriwe wali okoze eki era nze bakasitoma bange bafaanizi bonna abangoberera ku mitimbagano wonna ne gyentambulira ne gyenyimbira yonna bo bakimanyi bulungi nti Munukeri ndiyo bwogu teriyo Munukeri mulala okusinzira ku ngeri gyensengekamu ennyimba zange simba bintu bya buseegu kusasa mazansi kuba bayimba ebintu by'obuseegu mulabye ebibatuukako era ebikyabatuukako bikyali bingi tulongoose endongo yawana esobole okutereera nga tumaliriza bubaka ki bw'olina eri Gravity obubaka bwenyina eri Gravity sente zeetoopinga ziwera ezibadde miliyoni 2 tujja kuba nga ziri miliyoni 4 bino emisango gy'olimu gino egy'omuniongo bino by'olimu ebyo bye bakugamba bwe bakusiba ebyo si biriimu sagala na kubikubaganyako birowoozo naye nze kyenkugamba sente ziwera budde bwonna tugenda kuyita mu kkooti nga tukugulako keesi ey'okudda mu luyimba olutali lulwo n'odibaga oluyimba lwa Munnamasaka Munukeri n'olukubamu ebitulituli n'olukolamu by'owulira oyagala kati nze nsindika message eno Gravity nsaba weetegereze bulungi kanula eriiso wekkaanye budde bwonna ova mu bizibu tukuzza mu bizibu naye nga gwe obyereetera kubanga bwoddira ebintu bya bannayuganda bye bamaze okuteekawo ebirungi ebiyonjo kati waddira oluyimba Oluganda n'olwonoona n'Abaganda nabo kati bali eri bakuma muliro kati noddira oluyimba lwa Munnamasaka Kyokolo nalwo n'olwonoona kwegamba mwana sente zeeyongera Gravity ziyingira miliyoni kati ziri 2 ziyingira kuyingira miliyoni 3 bw'otajja oluyimba nze buli sho gy'oyimbako nkubala oba bagenda eyanziza